adde ngulu bulungi kwa batugambye bamututte naye ng'embeera si nnungi era kyensuubira nti bannayuganda buli omu essaala ye nze bannaye ndoza kabire bannange lwa Dr. Jose Chameleone bannange sawa tusirike bannaye tusooke tumusabireyo kasaala Emanyi nti ajja kuba bulungi ajja kuzenga anti mukusaba tolina kusabira muli omu ng'awulira nze nsaba ku mutima gwange era sijjagera nga nsabira muli omu alina ensaba ye gy'asabamu ate emitima tegifaanagana so okusanga nga nze nsaba nga byensaba ng'ate oli abiraba bubi nga ye agamba asabira kyamu kono yankola ekyamu bwekiti naye kati nze nsaba ku mutima gwange Katonda n'amanya kikyosabidde Chameleone musabidde okuwona obulungi addemu abeere bulungi ne famire ye n'abaana naffe tuwangadde naye kuba Chameleone aliisa abantu bangi Chameleone alayira abantu bangi abamulyako ti Chameleone akosa abantu bangi ali Chameleone muntu mulungi Chameleone si musajja mubi otegeddeko ekituufu ekimubaddeko oba watwaliddwa ontuukiddeko wano essaawa zino sijja kulimba badde nva kujjayo motoka eno obondi era we mungwiriddeko wano nga naakafuluma bweti nva kujjayo motoka eno era nga kiŋŋendako kati okutegeera ali ati ali mu mbeera ki kubanga bakomye okunkubira kasimu wano banga bamaze omutwalawa mu ddwaliro badde ennaku zino badde ndudde okwogerako naye badde ndi mukunoonya kasente tetulina buzibu bwonna naye kati jjo osobola okusanga nga nawe oli mukwano gwange naye nga muli ssaawa muli omu gundi etuvuga speed noonya kasente kakola kino ate sijja kubeera kukubira gundi oli otya abantu bangi birina okuba betukwatagana nabo naye nga ensonga eriwo eri mu ddiiro kati abayimbi kuweera nnyimba zaabwe kuzibaaninga abayimbi abamu obutababuukinga mu shows baddansi abamu obutaddamu ku stage ensonga ezo wazirabyeko wazitegedde otya era oyinza zoogerako oti naye nze zoogerako nti kale ekintu ekyo baakireese oludda kirungi kirina sayidi emu gye kinyigiriza kubanga aliyo omuntu nga ye ayimba ennyimba ezo nga zaabu nga bye bagamba kisijja kwogera nti si nnungi naye nga mutali bulungi bwazo waliwo abazifunamu nti bazijjawo abantu abo abayimba bwe bagamba bakola bayimba bubi balina famire zaabwe balina abantu be baliisa nti bwe bagenda ne bajjawo musiki waabwe oyo kijja bakosa abantu be baliisa naye ng'ate mu ludda kirungi kubanga nange ndina abazadde nti nsobola okubeera awo nga muzadde wange ndi naye ne bateekamu akayimba ng'asobola okwanguwa okufulaba remote eri luddawa nkyusa akayimba ako naye ng'ate nga tekyali badde kibi nnyo ku sayidi ezimu nti abamu babifunamu naye nga nze ku lwange nali badde ngamba baganda bange abo bakyuseemu ku music oyo bajje bakube ng'ono waffe ono abuulirira maama nnyabo wulire futa naalu talina buli omu abukola ki gwe bw'oba ne maama waawo n'omuwulira towuliranga akayimba bakube Saalongo kapyakya kali mu kibuga Saalongo tivire ku leediyo tikitoko n'amawulire olaba ti obuyimba obwo nabo si bubi ng'olina engeri gy'obuyimbyemu kuba Saalongo siyimbye ennyimba za bugundi naye ndi sita Saalongo sita sebo kati okanya ogambye oli sita katono ogambye oli sita lwaki ogamba nti oli sita okusinziira ku nnyimba zenkubye ezikwata ku ntobo z'abantu tewali muntu ataba sita n'ogenda erugogo n'ogamba nti ngenda kutegekayo ekivulu n'ofuna abantu bennafuna kubanga bakoze erugogo batono nnyo era nga toli sita tosobola genda lugogo waliwo omuyimbi gwe bayita Mr. Phil yagamba afuna abantu 16 ate baali ba service provider muyimbi muki omuyimbi ye Mr. Phil ayimba ki ennyimba aga muyimbi oteeka okuba omanyi nti omuyimbi ono ayimba nnyimba zino ate asibuka wano yayimbako oluyimba bweruti ati nze ndi mukolo naye kale simumanyi naaba mutegedde nja kubabuulira naye ganze omuntu oyo omuyimbi simumanyi ngamba ku bayimbi Saalongo omuntu ajja